nze mukama wange bamita Museveni mpulira nze enako njulira mba neiba wanji nabbanja Wandere yali asaana kubeera chairman wa katale k'owino olwaleero muwozize president oba temukimanyi Museveni is a name olwaleero bamanyi Ssenyonyi nga violent person n'abali mu DP mu NUP tebamuwagira commissioner wa parliament yenkanankana chairman wa LC5 wali abali mu NUP nga bafuna sente banji ne Bobo Wine azifuna wa Museveni nkugambye Jim Mweze is a diplomat and Kaindo Tafiri is a drunkard man. Bobo Wine talina kyasobola kukyusa ku muwoozi obateeka ku level yemu olinga kwa ogamba kapa n'embogo nze sinywa mwenge nywa Tascalite teri muntu ali wa Bobo Wine nga tumumanyi teri atayogana Museveni Kiwanda talina makulu wadde chairman w'eggombola Musinga nkugambye wakunamira Buganda no Bobo Wine tagaba nantuuyo Bobo Wine tagaba ntuuyo muwoozi agenda kubeera president nga ate mu Bobo Wine ali mu government ye they don't watch Bobi Wine as a leader, they watch him as a musician. Ekyokusatu Embooko tugenda ziba kuba mu Kalulu ndi kamera wanji tugenda bakuba mu Kampala ne mu byalo kubanga obusirusiru obutalaba ddembe government lyereese tulina ddi balagana maanyi